Kakati omukyala golaba mu katambi ono, omukyala ono agudde eddalu. Omukyala golaba oyo agudde eddalu. Mukyala mulungi nnyo, alabika bulungi nnyo, mukyala mweru agudde eddalu n'abantu batidde. Abantu bagee bannange, laba omukazi afaanana bw'ati omulungi kaalaala agudde eddalu. Oyo omukyala ssebo agudde eddalu. Naye abantu tebamanyi kikimusudde eddalu. Azze atambula bulungi nga yeetambuza. Oba abadde alagawo abadde alina amakubo ge gy'alaga. Bagenze okulaba omukyala ono aggyamu engatto, azisuula, ate ne kutambuza ebigere. Ne bagamba omukyala omulungi ono kiki ekimutambusiza ebigere? Kwe kusanga omwala ogubadde awo okumpi, n'atuula ku mwala bw'ati. Abantu ne batandika okumuwa attention balabe buzibu ki. Abantu bwe bakuŋŋaanye, omukyala ono n'alaba abantu nga bakuŋŋaanye nga bangi, bamubuuza nnyabo kiki, nnyabo kiki, nnyabo buzibu ki, nnyabo obadde ki, nga tayogera. Bw'agudde eddalu ky'asoose okuziba gwe mumwa era tayogera. Okitegeera? Omukyala ono ky'akoze, abantu nga bakuŋŋaanye, agudde wansi wo mu mwala mu bigoma, ne yeekweka eyo, yeebaka eyo, abeera eyo. Naye ng'omulaba yenna talina na maanyi, oba ki ekimutuuseeko teri amanyi, naye nga zze atambula bulungi. Abavubuka babaddewo omuvubuka omu akkiriddeyo wansi mu mwala n'amuggyayo. Babadde balowooza omukyala ono ayinza okuba nga anywedde omwenge nga gwe gumukola bwe gutyo, wabula bagenza okumutuukako ng'omwenge talina yadde n'akamu kaawunya, nga tawunya yadde ne kawalagi. Ne bagamba bannange omukyala ono yabadde ki? Oyinza okwesanga nga yabadde azannyira ku muka musajja. Omanyi bajja bamwe nabo bali redde okubaloga okubasuula eddalu lwaba bba baabwe. Kati oyinza okwesanga ng'omukyala ono muka omusajja yamutuusizza ku eno embeera nga mujja we amusudde eddalu. Mukyala mulungi nga bw'omulaba. So n'omukyala bw'aba nga sisita wo, bw'aba nga mukazi wo, bw'aba nga muganda wo, kyonna kyali oba mulamu wo, agudde eddalu wali eri ekasanga ati munoonyeeko, munoonyeeko. Kyonna kyonna ekimutuuseeko takyayogera, takyayogera, naye ng'abantu bo bazze ne bamudduukirira balabe buzibu ki. Okitegeera? Oba muka musajja ye yamusudde eddalu nga mujja we, nga bamuloga kuva ku bba w'abandi, oba ayina ebikolobero ye ng'omuntu bye yakola nga byasasulira, oba bamufeze, oba ati buleke teri amanyi, naye ng'agudde eddalu. Kamukutuuseeko vidiyo gimpereka like vidiyo yiyi. Omuntu ono abamumanyiiko agudde eddalu wano ekasangati. Omuma mumumanyi naye mutuyambe, afune obuyambi kuba alayika afunye obuzibu wano eno. Abamumanyi musobola okututaasaako. Naye mutuyambe ebiri Kasangati Town Council. Naye omanyi omukyalo ono musobola okutaasaako, ali wano ekasangati ku Toto, naye alayika aguddeko obuzibu, tayogera mututaase. Omuba mumumanyiiko musobola okutaasaako. Kaakati omukyalo ono
endabika ye oyinza okumusaasira. Omukyala ono alabika bulungi nga bw'omulaba, mukyala mulungi nnyo okugwa eddalu, naye munnange eddalu teriyo teryagala kumanya. Oyinza okwesanga nga ye ng'omuntu naye alina ebikolobero bye. Oyinza okwesanga nga ye ng'omuntu naye alina ebikolobero bye, obanga yazannyidde ku muka musajja, obanga kiki, obanga baamufeze, obanga baamukyaye. Oyinza okwesanga omukyalo ono alina muka omusajja gw'abadde yasigula. Mujja we n'amugamba, owange nviira ku musajja kansooke nkusuula eddalu naawe oliwulire, kansooke nkusuula eddalu naawe oliwulire. Bagenze okumulaba nga takyategeereka, azze atambula bulungi nnyo, ng'ayambadde bulungi nnyo, bagenze okutandika okulaba engatto aziggyeemu, atandise etambuza bigere. Bano abakyala yo batebafaanayo bati kizibu nnyo okuba ng'ali mu kibuga atambuza ebigere. Bagenze okulaba omwala oguli okumpi, ndowooza agulaba nga resitoolanti, kwe kutuula ku mwala bw'ati. Abo ne bagamba ono nno akola ki? Agudde eddalu. Tekimukomeredde awo, abantu walabe ng'abantu bakuŋŋaanye, n'ayagala ate agwe wansi w'omwala mu bigoma gy'aba abeeranga, olwo tayagala kutunula muntu yenna mu maaso. Era bazirasisa bazze ne bamukukunulayo wansi eyo gye yeekwese. Omukyala gw'olaba ono mukyala mulungi nnyo, mukyala mweru. Oba buzibu ki obumutuuseeko, oba ayinamu ka musajja gwe yasigudde. Omanyi abakazi bano bazannyira ku babba b'abandi. Sijja kugamba nti kyekintu kye yakoze, naye mukirina okukimanya nti abasajja bagenda kutuusa abakazi ku buzibu. Mukazi munne ali wiringa okukusuula eddalu ng'omanyira bbaawe. Abakyala abasinga abagwa eddalu baligwa lwakuba nti balina bakabasajja bye bazannyirako. Ekyo kisinza okuteeka abakazi mu buzibu. Abasajja bakozesezza abakazi ebintu. Mujja we n'agamba gwe ngenda kusuula eddalu, ojja kunviira ku musajja, ojja kunviira ku musajja. Kati kisoboka okuba ng'ono omukyala ekimubonyaabonya alina muka omusajja gwe yakola ki? Gwe yasigula. Oba nga bamufeze n'awunga mukazi wattu. Amanyi n'obufere nabwo busobola okukusuula eddalu. Omuntu bamufeera n'abeerawo nga takyategeereka, waya ne zivaako n'aba nga mawaya. Oba asobola okuba nga bamukyaye ng'eyo ati buleeke, ng'omusajja abadde amukyaye banne, omusajja abadde buli kimu, ng'abadde amwagala nnyo. Ekyo nakyo kisoboka, naye nga emikisa emingi gyakuba nti muka musajja, okusinziira ku nze. So omukyalo ono bw'oba omumanyi, awo ekasanga ti wagwiridde eddalu, wabanga wa famire yo, wabanga asobola nga mukyalawo, asobola nga muganda wo, asobola kuba nga sisitawo, kyonna emunoonyeeko olabe embeera mwali. Ne otherwise bw'anaagenda maaso n'okuba nti asigala ku kkubo ku nfaanana gy'afaananamu, bano abasajja ba booda bazibu nnyo. Olaba bakwata balema, naye ate olwo ono afaanana bw'atyo. So embeera bw'etyo bw'eri. Mukazi wattu waya zinobye, teri amanyi kiki kimutuuseeko, teri amanyi kiki kimusudde eddalu. Tayogera, tayolina kintu kyonna kyakola, yadde n'okuvamu ekigambo n'ekimu. Kye yasoose okukola kwe kuziba omumwa. Omumwa gwo gwazibye, tayogera, ali bw'ati. Nga bw'omulaba embeera gy'alimu si nnungi. Saba famire ye bw'oba nga mulaba vidiyo eno, mugende awo ekasanga ati mujja kusobola okuba nti mulaba omuntu wammwe. Ateeka okuba nga abantu abamulina abaagezezzaako okumuyamba nga weebali, kubanga abantu bamudduukiridde okusinziira ku mbeera gye yabaddemu ne ku nfaanana gye yabadde afaananamu. CEO Mike ku Uganda YouTube channel kw'oli, mwebale nnyo okuba nti ate mugoberera abeekumira ku mukutu, mukola omulimu gw'amannyo nnyini ddala. Ate nabakuba nti osubscribinga simanyi ki ky'olinda, genda maaso n'okuba nti ate okonamu akapeesa ka subscribe, osobola nti osuuba buli vidiyo gye mba nkuteereddeyo. Baagala nnyo mwenna Omukama Katonda abankuumire, buli omu gy'asinzira okuba nti ate andaba. Mubeere bulungi.